wetwogerera musajja mukulu omunaggana kawedde mudda ebibye bibi oluvannyuma lw'amazima gonna okuvaayo. Tukimanyi bulungi nti abadde alimba abantu nti ensi egenda kuzikirira ennaku z'omwezi nga 25 Desemba. Era abantu babadde bamulinze ne bamugamba we tutalaba ku matabange ennaku z'omwezi 25 tugenda kukuba mpaka kukutta. Kubanga abadde atadde ensi ku bunkenke ng'abantu batandise okweraliikirira. Munnanga amazima gavuddeyo oluvannyuma lwa nannyini maato okuvaayo. Kubanga ebintu bino bibadde bigowinze viral nga batandise n'okuba nga babyogerako ku mawulire mu nsi ez'abazungu nga kigowinze viral. Era nga kyemmanyi nti abazungu badde banaatera okutambula bave mu nsi zaabwe bagende Ghana okulambula eryato lya Noah. Munnange ebintu byatandise okuyita mu bazungu. Nannyini maato yavuddeyo ng'alaba ekintu kirabeka munnange kigenze wala. N'avaayo nga mukambwe muzibu n'atuula mu vidiyo n'akola vidiyo n'agamba nti Noah tazimbanga ku lyato lyonna. Noah gano amaato g'agamba nti yazimba amaato gange. Inza yazimba era amaato gano nagazimba naye siga abantu wabula amaato gano nagazimba ga kuvuba gaffa abavubi tugakozesa mu kuvuba. Era n'alaga bulungi nnyo amaato. N'agamba Noah abadde ng'ava eri ewuwe munnange n'agenda ewaliwe amaato gano n'akwatirawo vidiyo n'akuba n'ebifaananyi. Kati ye n'alyoka agamba abantu nti yazimba amaato ago. Omusajja Noah naye ng'avaayo ng'akola comment yatandise okukomentinga ng'agamba nze bulijjo ndi mu content, nze bannange sikolanga ku maato bulijjo ndi mu content. Bannange waliwo content bwatuuka n'akwegezaamu okukutta naye omusajja ono Noah content abadde agenda kumutta. Waliwo ekintu kye bagamba nti ozannyisanga ekintu ekirala naye tozannyisanga Katonda. Tozannyisanga Katonda. Ono omusajja ono babadde bagenda kumutta. Ensi yonna ebadde emutunudde ng'emulinziza 25 singa amataba tegabeerawo abadde waakuttibwa. Mu nsi ye ya Ghana babadde bamwewerera. Esooka atadde abantu ku pressure. Abantu babadde bambadde okutya nga batandise okubikkiririzaamu. Kyova bannange tusome Bayibuli. Bw'obanga olina ekyawandiikibwa mu Bayibuli omuntu tagenda kukulimba kubanga tukimanyi Katonda kye yayogera takikyusa. Era omuntu abadde yasoma Bayibuli nga yasomako mu Genesis 9 okuva ku 11 mpaka ku 15 oyo ye abadde tasobola kukkiriza. Nze kasanna kikwata nti Mukama kye yayogera tasobola kulimba. Tuteekeddwa okubanga tulinako ebyawandiikibwa mu Bayibuli bye weekwatako ng'oli tasobola kuvaayo n'akulimba ng'ogamba edda Mukama yayogera bw'ati ne bw'ati. Yayogera bw'ati ne bw'ati. Naye omusajja ono content wabadde atuuse mu butuufu abadde asusse. Yazannyira ku linnya lya Katonda. In fact alinga nga abadde ayisaamu Katonda amaaso nga alinga ayagala okuwugula ensi okugiraga nti Katonda kye yayogera asobola okukikyusa. Bw'aba yatulayirira n'agamba tewaliddamu kubeera mataba nate. Kyova mu vidiyo gye nakola nabagamba omusajja ono kale wabanga Mukama yamwolesa ayinza okubanga okwolesebwa yakufuna bubi. Mukama kati atwolesa nakulaga ekigenda okujja naye ng'akusuubira you have to intercede. So munnange wetuwogerera kati musajja mukulu ali awo takyalina byakugamba bantu. Simanyi naye nalabye ne poliisi nga yamukutte. Poliisi yamukutte naye ate ndowooza ne bamala ne bamuta. Ne bamala ne bamuta naye nga bannanga abakola content. Mbabuulire content tumukole naye tuve mu kuzannyira ku Katonda. Content mukole naye bwe kijjamu okumanyira Katonda mukwano beeranga wala. Beeranga wala. Ekirala kye ngenda okukubiriza abantu bannange tusome Bayibuli. Bw'obanga wasoma Bayibuli omuntu tagenda kulimba. Omuntu tagenda kulimba.
nze mbadde nnyemerera mu Genesis 9 n'eŋŋamba nedda nga bwe ngisoma mu butuufu Mukama yatulayirira taliddamu kusaanyawo nsi nate tali kiddamu kusaanyawo nsi n'eŋŋamba Mukama yatugamba si mwana wa muntu okulimba kyova mu vidiyo nabuuziza n'eŋŋamba abasumba bali luddawa nga tebannayogera ku kintu kino nga ndaba abasumba basirise okuleka musumba Tom ye yavuddeyo n'akyogerako n'agamba nedda si kituufu era naye n'atugirayo essuula eno n'agamba bannabbi babulimba mbaveeko abantu beenoonyeza byabwe naye omusajja ono era twebaza Katonda naye mulimu omuntu w'otuuka nga Sitaani agenda kukozesa omusajja ono abakubanga kituufu amaato gano gagekanga mbenga oli nannyinigo mwennyini we yavuddeyo singa nannyinigo mwennyini eyavaayo n'alimba abantu okimanyi nti Sitaani abadde asobola okukozesa omusajja oyo abantu ne bajja bangi ne bayingira eryato n'amala n'abakola ekikyamu ebyakibwetere nakola vidiyo awo ennaku ezondooza nga 2 neŋŋamba bannange mpulira ku sitooli ya kibwetere yavaayo n'akola ekkanisa naye ate munnange nga yali yeerimbise mu kiti kyakubeera musumba nga si musumba n'ayokya abantu esitole ngiwulira though simanyi oba ntuufu naye bagamba yakola ekkanisa munnange abantu ne babeera bangi nnyo n'amala n'abakumako omuliro kati nze mbaddemu n'okulowooza okwo neŋŋamba bw'aba nga si kontenti wandibanga waliwo ekiri emabega ng'era ndabira ddala bw'ataba kontenti abantu bangi bagenda kufiira mu maato gano naye twebaza Mukama nti munnange ebintu bimaze ne bitegeerekeka amazima omusajja naye kennyini yavuddeyo n'agamba nze mbadde nga nkola kontenti wange that's why bw'oba otunuulidde videos ze alina bwe yagavuddeyo n'agamba awo ng'alaba olwo ennaku zigendera ebintu bigenda kumwekyukira n'agamba nze sinnagambako bantu nti mutunde ebintu byammwe sinnabagambako nti mutunde ebintu byammwe ndowooza ng'eyakazito munnange katandise okuba nga kamusukkako abantu ne batandika okuva ne bamugamba gwe tugenda kusiba nga n'owunnannyini maato tannavaayo ne bamugamba tugenda kusiba kubanga otadde ensi ku bunkenke n'atuula ku live n'agamba kale mmwe abagamba okunsiba kale mujje munnone munsibe nga ndabira ddala kyandibanga kimutuddemu omanyi waliwo w'olimba ne kituuka nga tokyasobola kulimba nga tokyasobola kweyongerayo na kulimba nga Mukama agenda kukwanika mu lujjudde kati naye ebbanga lyalimbiddeko abantu ono omusajja abadde agenda kuluzinga obulamu bwe mu bintu by'okusaaga era twebaza Katonda nti wakisa so bwe yatuuka n'alangira ne 3 days of fasting and prayers imagine era n'alaga kati anoonya ebifo ono omusajja mu butuufu ayinza n'okuba alimu obuferefere n'atandika okugendanga ku gundi anoonyayo enjazi amayinja ago gye yagenda ssebo mu 3 days ez'okusaba n'okusiiba kati nze ndaba omuntu agamba mbu ali mu kusaba era bannange nze nga ndabira ddala n'essaala gy'asaba tetegeerekeka ayogera ekigambo kimu n'akiyimba emirundi nga 10 Father have mercy, Father have mercy. Simanyanga ye Mukama bannange abantu bali mu nsi naye content agenda kutussa sebo n'atandikira ddala n'okwambala ayambala ebikutiya ndoza yakopeya oba yalabako firimu ya Yesu engeri gye bayambalangamu kati n'atandika okwambala ebigundi we bitoba yasala kutiya gy'abadde ayambala takyayambala ngoye amaviri tagasanyirira ng'olabedde alinga omulalu waliwo abakomentuse ne bagamba ye lwaki ayambala bw'ati obufere tebuva wala yoyo omusajja abadde ng'alaga simanyi kati badonetinga agamba abantu okudonetinga badonetinze alina bye yalagako awo simanyi edduugu ng'abalinga bapangayo ebintu mu sitowa sukaali muceere biki kitegeezera agenda ku dduuka lya muntu nga munnange oba ku sitowa ya muntu n'akwatawo vidiyo
ng'alaga nti abantu badoneetinga kwegamba abadde ayina ekintu kyasize mu bantu nga batandikidde ddala okukkiriza ebyo bye twogerako olunaku olwaleero ebadde bitadde abantu ku bunkenke ankome wano ensi eyina ebizibu mukama bankubire nnyo atakomera mpeera tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako bamikwano ambeebaza nnyo mwena abalabi bange wona wosinzira okuba nga olaba video za Maggie okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala ate teweerabira nti munnange Yesu Kristo ye kkubo n'amazima n'obulamu era osobola okumukkiriza mukwano ate nabanga omukwasa obulamu bwo abenga yabutambuza mubeere bulungi mweraba